po jako akawuwo. Leero tutandise n'ekigezo kya history ne mathematics. Abayizi ba siniya ey'omukaaga okwetooloola eggwanga olunaku olwaleero lwe batandise ebigezo byabwe by'akamalirizo ebigenda okubayunga ku matendekero aga waggulu. Ebigezo byonna by'omu Mende district tubigabye bulungi era ssaawa zino abaana bonna batandise. Reports zenina ziraga nti bonna batandise era teri kizibu kyonna. Ne ba invigilators be twasindika batuuseeyo. Mu disitulikiti y'e Mubende ebigezo bino bitandise bulungi newankubadde nga waliwo abayizi abeewandiisa kyokka ng'ebigezo babidduse era ng'okusinziira ku kalabalaba w'ebigezo mu disitulikiti eno John Nzirabakunzi tebafunye kusoomoozebwa kulyawo olunaku olwaleero. Era nga bwe twaba briefinga mu briefing zonna ezaali mu masomero gonna nti bagezeeko okulaba nti bakoze ebigezo nga bagoberera amateeka ga UNEB era tukisuubira nti bwe kigenda kubeera nga bekyali mu O-level. Tusuubira nti abaana bateekateekebwa bulungi masomero gonna agali mu Mubende era bagenda kuyita ebigezo bino. Nzirabakunzi yeebazizza gavumenti ya NRM olw'okufaayo eri abayizi wamu n'abasomesa baabwe wakati mu kaweefube obw'okulwanyisa ekirwadde ki COVID-19. Nabo n'abakwata ku bigezo mbasaba nga bwe tubadde tugoberera SOPs ezaateekebwa Ministry of Health era no mu bigezo bino tubeere nga tuzigoberera distance tulaye mu examination egobererwa social distance eyo meters 2 ku ssomero lya Comprehensive High School erisangibwa mu district eno y'e Mubende abayizi ebigezo babitandise bulungi era ng'omukulu w'essomero lino Medad Habimana aliko by'atunnyonnyodde. Today we've commenced our USE examinations of A-level and we started very well. We started in time. We did not have any challenge as such. Ku mulundi guno abayizi ab'obulenzi be basinze obungi nga bano batudde emitwalo 5,167 ate ab'obuwala batudde emitwalo 4,212 ng'omugatte be bayizi emitwalo 9,837 nga bino babituulidde mu bifo eby'eddala 2,339. As COVID-19 pandemic today we managed to register only 11 candidates. Out of them, 2 were girls and 9 boys, which is still a challenge in Mubende district, seeing that girls are not attending A-level. Olunaku olwaleero abayizi ebigezo babitandise na kigezo kya byafaayo kiyite history era ng'ebigezo bino bakubikomekkereza mu butongole ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja. Tulabe nti masika abaana bazambadde, tulabe nti sanitizing n'okunaaba engalo buli kiseera kikolebwa tuleme kufuna ate ekizibu nga tutandise ebigezo byaffe kisobose abaana baffe kumala ebigezo bulungi. Richard Tumusime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. This they are doing their paper 2 and paper 1 history examination.